enkya ya leero abakungu kakiiko k'ebyokulonda abajja bakedde mu Paalamenti okugasimbagana n'ababaka ku kakiiko akakakasa ababa balondeddwa mu bifo eby'enkizo mu gavumenti. Simon Mugenyi Byabakama nga ye ssentebe waako omujja yasoose mu nsiike. Kyokka akakiiko akakola omulimu guno tekabadde kajjuvu olw'ababaka b'oludda oluvuganya abakatuulako okuzira okwenyigira mu nteekateeka eno. Nawayo amanya mu Paalamenti kyali muberedde kirungi nalowooza kuleeta amateeka gano agaleete tukokereko tunoonye erinnya erituufu abantu abatuufu abagenda mu Electoral Commission. Ababaka bano balumiriza nga bwe batayinza kwesiga kakiiko kapya kubanga kalondebwa mu ngeri bannayuganda bangi gye baludde nga bawakanya. Okukyusa amateeka g'ebyokulonda buli kisanja. Amateeka gano agasembye agatutwala mu kulonda twagatandika okugatesaako mu November 2015. Njagala kino kigende ku record. Mu State of Nation sitting zonna etaano zetwatuula tugende mu budget. Madamu Kadaga, Speaker of Parliament, yasabanga government ereete amendments z'amateeka gano nga bagaana. Wabula omulamuzi Byabakama bw'amaze okukakasibwa asuubiza nga bw'agenda okukola obwoyo okumuggwa ku ntumbwe okusobola okutereeza ekifaananyi ky'akakiiko. Si kirungi tekiweesa kitiibwa. Nolwekyo nze na commissioners abanaalondeddwa abapya kye tusooka okukola kwe kulaba nti tugezaako okuvunula ekifaananyi kya Electoral Commission. Ono era wano waafunidde n'omukisa ogwanukula eyakwatira ekibiina ki FDC bendera mu kalulu akakaggwa Dr. Kizza Besigye eyamwogerako nga bw'atalina mbavu ziddukanya kakiiko. Mu Director of Public Prosecution emyaka egyo gye nyamala nyawoze misango mingi nnyo ate emirala minene nnyo n'okusinga guno gwa Besigye. Bwe nyali nkole emirimu egyo gyowa prosecutor nyali nsigikira mu mateeka n'obujulizi poliisi bwe yali emaze okukuŋŋaanya n'ebutuleeteranga prosecution ne tugenda mu kooti ne tuweereza mu kooti kwegamba kati kyali kya kooti okusalawo obwekkiriza obujulizi bwe tuleese oba obugaana. Mu ngeri y'emu twogeddeko n'abamu ku bakungu abalala abalabiseeko okuyita mu kakungunta ka Paalamenti. Electoral Commission ejja kubanga erina omulimu munene ogw'okulabirira okulonda kw'abakulembeze baffe. Ate ebizibu byaffe ng'eggwanga bivudde mu unfair mu elections ezitabadde mu bwesimbu.